Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. Simanyi kizibu kye kiri ku mizindaalo naye nga
Gezaako bakwasaganya wano kola. Temulina temuulira wadde n'akamu oba muwulira? Facebook. Teka yeye mikono mimi wa mambo. Walika.
ya inapale na tewa mama. Kwa maifanje ya Facebook unachi. Dole mambo. Unachi. Woyo.